General Moses Sali ng'ali wamu ne mukyala Janet Museveni, minisita w'ensonga za Kalamojja ne baminisita abalala okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita babadde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'obwapulezidenti. Baayitiddwa okubako bye bannyonnyola ku mivuyo gy'ebyensimbi egyaleeta omubalizi w'ebitabo Geoffrey Kazinda okugombwamu obwala. Omubaka akiikirira abavubuka Peter Ogwanga yakoze okwemulugunya eri akakiiko ng'ayagala omuwandiisi w'enkalakkalya mu ofiisi ya Ssaabaminisita Pius Bigirimana naye akunyizibwe. We all know that Kazinda messed up the ministry. However, within the ministry, there are also other well-wishers who are willing to come out and testify. Omubaka Ogwanga ategeeza nti alina abantu abalina ebyama ku ngeri ensimbi gye zikwatibwamu mu ofiisi eno, kyokka ababaka ne bamutegeeza nti ebimu ku bibuuzo tebibadde bya kakiiko ako. I have whistleblowers, I have well-wishers who are willing to adduce evidence. When the Auditor General's report is out, that's when you will actually even have the mandate to petition or to carry those issues to the Accountability Committee. Then if that is the case, I rather present my evidence to PAC. Yes, honestly. General Moses Sali naye asabye Ogwanga okwemulugunya kutwala eri ebitongole bya gavumenti ebirala ebibuuliriza ku Kazinda. Anybody comes to say, hey, I have also my petition here, can you call PS? How are you going to work like that? Government has set up for formal investigation. The CID is having a list of 60-something staff of Prime Minister's office. General Moses Sali ategeeza nti gavumenti yamaze dda okulagira omubalizi w'ebitabo bya gavumenti John Mwanga akole okunoonyereza okw'enjawulo ku Geoffrey Kazinda n'engeri gye yakwatamu ensimbi mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Auditor General is doing forensic audit as we are talking. You are not going to break our committee as you build your office. I will not accept your interpretation, one, because we are not a judge and we are not in a court. You have quoted so many laws, and the law are interpreted by human beings. They don't interpret themselves. And we can interpret the law differently. Yours is different, mine is different. That's what is the law in. Right Honorable Prime Minister, so I am the chairperson. Yeah, I'm just explaining. You will follow my interpretation. This, otherwise... But we are not in court, are we? No. But is he a judge? No, I am not a judge. Oluvannyuma lwa General Moses Sali okuwanyisiganya ebisongovu n'omubaka Tinka Simire, baminisita balagiddwa okwamuka akakiiko era omuwandiisi w'enkalakkalya Pius Bigirimana ku bibuuzo ebyamusituza abanene talina kyayanukudde. Jingo Francis, NTV Akawungezi.